nagambye tugenda kulekera ka family movie kagenda kubeera musical nenga kasufu kamala video just productions ziga bulijjo kaino mukutandika yakatandise bwati olwaliro tulina nakyago twatandika naye yali ku stage ng'agenda maaso n'okuba enguliko yakayise change of plans tukyusiza mu ntegeka ne bagamba Brook White yagenda okulebera abazanyi Geoffrey Gani takabuzeemu Jameline Evans nga bagamba Bob Soto naye agenda kuba mu sinema wabula Jekombe Dempsey takabuzeemu Clarissa Sowonko naye agenda kubeera mu sinema Hello Chuck Shanna Landsberger yagezaako kuŋŋanya abazanyi ba sinema gambye tuli kwanjula nakyakonya enguliko wabula bamaliza yakwate kuba okuvaayo. Hey there, Major Danville. Major Danville ogamba ki? Don't worry, I'll be there in time for your... Teweeraliki yange nagezaako kutuuka mu budde ku mukolo gwammwe. We've been married for 5 years. Okimanyi tubadde bafumbo okumala emyaka 5. Just love you so much. I can't wait to go on vacation. Njagala okimanye nti kwagala okamala wabula sisobola kulirira yagenda ka vacation. Yakwate kubo najja erudda. Yeah, I'm here for the NAA clear ceremony. Anti ekindese wano waliwo akakolo kaba NAA. Bamusaba leka identification card. Wow! Katonda watu. That's my favorite. Butuufu ezo zenyonyi engeri gye zitambulemu kyesinga okwagala. Bakwateko ne bamukkiriza ayingire. Eno Williamsburg US Air Force Base wagokedde. Naye nga waliwo ka ceremony kaba NAA abayitibwa ba National Aeronautic Association. Mukazi watu yajja wabula ino sooka okwanguyirirako muveeyo kyava ayingira erudda kimuyingize bali ku kyosangwe yavaayo ndowooza ndi shat mukolo okwatanise dde okutambula wabula tegunda bagenda wala nnyo gwe nnyabo nkulengera aya. It is my honor to present Jason Danville with the prestigious Collier Trophy. Yagamba nti kasi agezeko banjulira loli ayitibwa Jason Danville musatu yajja erudda. Thank you, ladies and gentlemen. Anti mwebala abaami n'abakyala. Thank General Linford. Ngenda kwebaza General Linfield Association and most mpozi ng'ogasseko n'ekibiina kya NAA Sally. National Aeronautic oba National Aeronautic Association. Before I was an aeronautical engineer, I was an Air Force pilot. Yagamba nga tannabagezaako kufuuka engineer And wa NAA that we weren't in the air yasooka kubeera pilota. show business. And you know, era ng'ebiseera ebisinga bwe baabeeranga mu kubonga ennyonyi bagifuulanga show business. show, don't tell. Baayinanga engombe egamba show don't tell. Kwegamba engombe esooka yadambikwaga ne entertainment. Toyogera bwogezi oba tofuguma oba tulasa bulasanyi oba tubalage ki ky'oba oyina. Katonda watu nakyawulira essanyu bambi kali bakwata ekkubo ne bavaayo. Bano boolaba The world. Seriously, wall to wall, coral. balina gye balina okwata ekkubo genda. Drop offs. Lodi kyava asooka ajjayo endongoye eya nakyala. First man I know. Come on. Yanguwa gya ntugende bagenda ka vacation olwaliwo anniversary yaabwe ey'obufumbo. Sweetie, are you? Maze emyaka 5 nga bafumbo. I'm ready. Okakasa kono buli kimu kyonna kimaze okutegekebwa. Gonna be great. Nze kakasa tugenda kufuna akasi akasufu. Aya. Sort of. Not really. Yamubuza wamaze opakinga kono ndowooza. Nakyala nekyewusa kyebe katanaba kuba pakinga. Nakyala muntu wa music yakanye ebintu byenguliko. Road a designing engines. Era nga ali mu kibiina ekiyitibwa NAA National Aeronautic Association. Bagenda ku vacation kwati kuba gye ebikosebwa obweda tedaba ku parkinga ninga ne kabaka naye mwennyini tedaba esimu yavuga. Allah, Forget about it. esimu giveeko togikwata. Ye yagifunye na wabula yaganya ogikwata. Hello, All right. Are you ready? omaliriza kuba zikirabika maliriza. Gera okwati kuba kuba yasika nakyale munakuwavu.
What is it? What? kiki ate kituusewo essimu ebadde kuki? Yeah, no, that's right. Okay, Thank you. Well, we appreciate it. And tusiimye nnyo bambi. skies to you too. balina osooka okasulingamu wa gye badde balaga. So we just have to use the tickets within a year. agamba nti okusinziira ku ba insurance So young. tikiti tulina ogikozesa at least mwaka. Or my oldest friend. ono yalinga musomesa wange, yali seeya wange mukadde okamala. Could have been mechanical failure. eyinza okuba nga yafunyemu obuzibu oba si kinga olufu. How's that? Oh, it's just an expression. kwegamba ngezaako okunyonnyola. Yeah. bagamba kimu this is Africa. About how a thing happened. balina gye bakwata ekuba okujja. Survivors. ekikubu kya byonna tekuli yasimatuse. We'll fill you in on the legal implications. Scott agenda gezaako bafiringa ini mu kikwagana illegal physical implications zigenda bakwasaganya ku biyitibwa practical applications. Implications or Scott agenda bakwasaganya ku by'amateeka. Frank left ono agenda bakwasaganya ku by'epoperezi balina okujjuza. the U.S. a month ago. kati babagamba nti nakyala ayitibwa terisango gasseko ne Frank wait, you're not going where I think you're going. baafudde Are you? This wabula balese abaana bana will. era ng'agamba nti lino liryandibadde ng'eddaame lyabwe lye byasembeyo okola bifo nga tebannaba kufa. Yeah, you know, I haven't seen her in amazima gali nti mbadde maze ebbanga simulabanga. Of possible guardians, the bwe tuba twogera ku baguardians ekya famire mu kijjeko, was an only child. Frank abazadde be baafa kyokka teyali yazaalibwa omwana omu yekka maka. Fine. ye mukazi wattu terisa alina sisita we, Happened. sisita we yaddayo mu Iraq. Kids. Well, something has happened. excuse me. baali bawanika ne bagamba singa ekintu kibatukako kyonna mwe mugenda osigaza abaana baabwe. I'm sorry. This is a lot. mutuufu amazima gali kino kingi nnyo. No center. nagambye nva Protection. mu Ohio Center of Family Protection Right. nabikuwadde ku kaadi. Okay, so here's the thing. ensonga eri bweti He's my oldest friend and I would do anything tetuganyi terusa kale yali seeya wange era nga asobola omukolera ekintu kyonna, completely unsuited to be parents. wabula sikiwa nti ffe tuli bantu batuufu kubeera We bajjadde. have careers. tulina emirimu gye tulina okuddukanya. We barely even have time for each olaba naffe tetulina budde bwakubeera ffenna. other. ekyabaana kiri out of playbook. Playbook? Playbook What I mean. omanyi kyetegeeza naawe. Can't cook. I mean, I ekisooka nze sigamba nti bamanyi ofumba. just think about kids or what to do with them. tetulina kyetumanyi ku bikwagana abaana. Force you to be. leka All right then. I guess. okay bwe mba bwe muti bwe mwogedde You should be interested in seeing them. nabadde ndowooza oba osanga muyinza n'okwetaaga obalabako. mwabalese we bali Jordan, we bali Were wanendo brought in 2 weeks ago from DC. baleeteddwa wiiki 2 eziyise emabega kuva mu National DC. okay, so Kati. you just assumed that we'd take them. wabadde osuubira tugenda beetika tubatwale. As per your commitment to your friend, anti twali tulowooza mujja kugendera ku kya mukwano gwammwe yabeesiga. And I would like to have a private conversation. nze ne mukazi wange nandyagadde tusooke tufunemu ka private conversation kussa ku nsonga gye mulese mu ddiiro. What? waliwo seeya wadakyala ayitibwa Tracy This is happening. yafudde ne bbaawe bafiidde mu kabenje k'emmotoka k'ennyonyi. This is just not. kakati I feel terrible, and they're baali bakola eddaame nti bano be balina osigaza abaana baabwe what? kyokka abaana bali bana. What? I don't know. I mean, they're kids. abaana We're not going to feel good about ourselves unless we do something. alisi tulina okubaako kye tukola. Maybe we do oba osanga rarely tubeere nabo temporarily. find a real home. nakyalo ono wa Ohio Center of Family Protection nga bw'anoonya Better than a gye bagenda obatwala. kisingako bagoba obugobi bwe tutyo. kati bajja babalage wabula ekyewunyisa abaana ba different race. Impressive young lady. Hasn't smiled much since she's oyo si ye Jordan. blame her. kakano Tracy ng'ogasseko ne Frank baali bazaala omwana omu yekka Year-old ayitibwa Jordan. abasigadde baadaputinge Guatemala, he was abandoned when he kuliko kali akayitibwa kasangli Two- bakajja mu China. was 5 years ago. kuliko oli ayitibwa Boy is Aviera. adopted in Uganda when he was 4. waliwo n'ayitibwa Caleb bamujja mu Uganda nga alina emyaka 4. ono omuwala omukulu About your yabadde omwana we gwe bazaalira ddala. abasigadde babadaputinga bwadaputinze. so much. So did we. mutuufu kyabadde kyanaku ko naffe kyabadde kyanaku gye tuli. ono yayitibwa Caleb ye bamujja mu Uganda. Wonderful to meet you. bamujja mu Uganda nga alina emyaka 4. kano kayitibwa kasangli Hi, son. bakajja mu China. How's your mommy's good friend?
nali best friend wa mamiwo oli ayitibwa Aviera. Hi, Javier. Aviera ogamba ki? You must be Jordan. I'm Jason. Anti olabika gwe Jordan. Must be Caleb, huh? Oyo wedda lwalayika ye Caleb kono siina ddalo. Back? I was just kidding. Anti kulabye oli muto n'endowooza oba osanga oli wa ddalo. Come and stay with us. Would you like that? Mwandiyagadde okwata kuba okujja otandika okubeera naffe. Ffe tetukiina mbuzibu. Aya. Kagani bagambye bagenda kusooka babeere nabo temporarily. Nga nakyalo n'ayitibwa Dorothy. Bwagezaako okunoonya family gye bayinza obbateeka. Kuba kati awo kiba kitegeeza bagenda bateeka mu foster homes. Naye nga Tracing okasseko ne Frank bawandiisa Sally ne baawe ayitibwa Jason Danville. Bwe baba babeera bakeyateeka singa ekintu kyonna kiba kibatuuseeko. Baba babeera bakeyateeka b'abaana baabwe. Hey, Lodi yalina opanga ekitanda. how those bunk beds come along? Kali eb'ekitanda bigenze biti abadde alina opanga kaddeeka. What could possibly go wrong? Mu butuufu. Yeah, what could go? Omanye ensonga ekwagaana abaana b'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. How are we gonna do this? I mean, Buli yasooka neebuuza ddala mu butuufu tugenda kikola tutya. she was great. I don't know how she did it. I just didn't pay attention, I guess. Nze kyema kikimu kyokka nti Tracy yali musufu mu kikolagana eby'abaana. Lwakuba nze nali siri attentive ku kikolagana eky'obuzadde. This Baba bali wano ne bawulira agika akadde. Kirabika no be bo bazze. Dorothy nga tusanyusa okulaba. Dorothy yabaleeta. Yeah, it's a little teched out, but it's my studio. Eno munaye ye studio yange weekolera omuziki. Thank you, Auntie Sally. Auntie's Weebale nnyo Auntie Sally. Ugandan custom. Don't use Mr. and Mrs. Yamugamba lwaki akozesa Auntie Sally. Kono eyo custom ya Uganda. Kwegamba kyetwali tutenga enkola ye Uganda. Bo tebakozesa Mr. na Madam. Bakozesa Auntie. Ntanje. All right, letting you go. Why don't we go upstairs? Lwaki tetukwate kuba etugenda waggulu. Ono tata ddiba. Okay, guys. Kyava ali mujjako. Hey, all right? Kale basigadde nooza mujje tugende. Mutwe yadde mabega nasooka akwatamu ebibye. Thanks, Dorothy. Weebale nnyo Dorothy. Tiwali tabu. Mupiira. Tufudde. Gudamu ne gukuona essimu n'agizaawo. Okay, so I have identification, travel visas, and medical for you. And here is information on Uganda. Yamugamba nti nsobodde ogezaako okuleetera documents ez'enjawulo. Well, Travel documents zaabwe. Application visas ng'ogasseeko n'ebisigadde. Namwana akataba kalina information ku Uganda. Is a temporary arrangement. It's important that the transition is. Yamugamba newakuba nti tuganye negenda kubeera temporary kwegamba kiga kuba kyakasya buseera. And high school. Wabula nabadde maze okola appointments ez'amasomero agali okuba bayinza otandikira okusoma. really good. Makes you all happy inside. Buli omu amusimba. Kali akato k'ekyazi kasangli. no. Jason and I are cut out for this. Yesu nange ffe tetuli bantu basufu ku by'obuzadde. Then we can find him another family. Kansule tojja bafunira family endala. Not easy to place Tekijja kuba kyangu placinga abaana bana mu family emu. it, so Wabula nja kugezaako ekiraba kisobose kyonna. Ati kale. Nakyakwe kusiibula. Sangli yajja. Kino kimusanyusizza. What you? Tulo Wansi. Gwe jangu otule wansi. Jordan yategeera Oluganda. Kubanga baliko mu Africa okumala at least emyaka nga 11. Ye ne bazadde be. So, it's the national board game of Uganda. How do you play? You start on your side and you start sewing your. Basooka ne bamubuuza kikyazannya. Looks so easy. Ssebo yazze n'omweso. That's because mom and dad let you in. Wamaze natiranga okuwangula lwa nsonga baakulekanga. Tonyoma muganda wo. Jordan waba alina kyayagala ogezaako bagamba. Get settled in. Ebiseera ebisinga ayogera Luganda. Maybe we can think about maybe making some dinner. Nze ngamba twandibadde tuloza fumba ekyeggulo. Let's just order something in. Twandibadde tutumya butuma byakulya. I can help you prepare a meal. Nsuubula bayamba ne tufumbawo ekyangungu. Order some pizza, Twanditumiza kapizza. Chinese, whatever you guys like. Yonna eyekikyayina kyonna kye mwagala. Told us you can't cook. Baatugambye ddala tosobola kufumba. Dorothy bwe yabagambye nti ye. Cook, especially for my family. Nze njaga nnyo fumba naddala mu famire yaffe abawala tufumba nnyo. Always prepare meals together. Ebiseera ebisinga ffe abooluganda abawala
tufe tutegeke ebyokulya You know, balinamu enkola ye Uganda gender thing, you know, men actually can cook these. omanyi n'abasajja ennaku zo basobola ofumba yagasindikayo nobaawe nedda nnyabo tokigezaako. Okay, Let's give it a try. ndowooza tugezeeko tulabe. Gentlemen, this is it. Bagentleman, Quarters. zino ze kota z'abasajja kati. All right. Got the bunk beds. Who wants tops? Me. You okay with that? Golyoke kerebu All right. sebo yapanze akatanda Cycle. yamaze n'akapanga. An Xbox, dart. Waliwo Xbox 3 That's kind of my little work area, so you may want to. awo wenkolera emirimu gyange. You like this? What is it? Biro biki It's foosball. kino bakiyita fuzibo. Foosball. Fuzibo It's the national table game. bye biki kono national table game ya America. Kato kayitawo erudda. What do you think? Kiki ebulowooza ku kifo kino kono nze yagadde wano sivaawo. Mutwe yagamba yagaddewo tavaawo. Abalezi bo bangogezaako okutandika okukwatagana nabo. Bazanya fuzibo. Katonda watu. How do you like your room? I've never been in a bunk bed before. And Nze sibangako mu katanda bwe katyo. I Era sizannyangako fuzibo bukyanga mbaawo. he's the best football player in the whole world. Manyi ono amanyi okwewaana mu simanyi ye best footballer Stop it. mu nsi yonna lekeraawo. Bali batandise okulwanagana. All right, well, Okay, why don't we eat our. lwaki tugenda maaso n'okulya kye batufumbidde. Could we say grace? Ngenda basaba tusooke tusabire emmere bannange. Absolutely. Bali basooka sabira oli abadde yataddeyo buteesi. Talinamu wadde empisa. Aya, Preserve us from all harm, and may he hold our mom and dad in his embrace. Jonali yakulembera ekyala. May he bless his food to nourish. Julia ye mukulu ku baana abasigadde bonna abaana. Amen. Amiina. Amen. Ebiseera ebisinga abo twakubira buvunaanyizibwawe. Okakasa nti bali sefu era balyoke. Bajja. Boys, under the covers. What is that? Biki ebyo? That's my work. What work is it? Ebyo byenkola kono biki? Adizayininga yingini. Even me. No, you don't. Njaga nnyo okudizayininga yingini nange bwenti. Hey, guys. Abaayi. Hey. Bano buli kasi ababa mu kuyombagana. Hey, boys. Kale musule bulungi bannange. Lolira akwateko bagezeeko okweyongerayo. Yasooka n'akwateko bonajjayo akatabo asome ku Uganda. Manyi Uganda mu Africa yensi etali so famous ku saidi y'abazungu. Tibagimanyi nnyo. Kati bano bali surprise okuwulira ku site wa Uganda. Yafuna akatabo agezeeko soma ebigikwatako ebisinga obungi. Tell me something. Toyina kyogenda kuŋŋamba at least sobole okwebaka. Tell me something. I'll do it. Nze kanzija ekikole. Weebaka ekindekere. Don't tell her about anything. She'll get into it. Gwe mugambe kyonna ky'oyagala. Okay. Kijja muleetera okukakkana. Would you like me to tell you about? Kiki wandiyagadde egambe? When you and mommy were best Gwe ne maama we mwali ba best friends, njagala onyumizeeyo at least kiki mwateranga okukola ennyo. Best friends. Twali basseeya nnyo, Lot. nnyo nga bw'okiwulira. Be at the hospital for little kids. Twateranga okugezaako okuyimbira ku ddwaliro abaana. We went and sang at the zoo. Lunaku lumu twakwatiko bwe tugenda tuyimbira mu zoo. Kono zoo y'eki? It's the place where we keep all the animals. Ke kafo mu Amerika gye batereka ebisolo ebisinga obungi. There was a sick zebra. Twasiikanayo entulege eyali endwadde. We'll sing to it. Ne tutandika ogiyimbira. Yep, it is. Did you know that the zebra is your mommy's most... Wali okimanyi nti entulege ky'ekintu ekisolo mami wo kyali asinga okwagala. That's why we went and sang to it. Kyekyo lwaki twakwateko ogiyimbira. Song. Twagiyimbira akayimba. Zebra. Bali bakayita zibla. Zebra. Zebra. Zibla zibla. Get better. Zebra. Zebra. Muto yawuliriza. You're okay. Wabula ne Jordan yawulira. Waliwo ebintu bye bataafuna mukisa kumanya ku nnyoko waabwe. That's Bwawulira kyo kyamujjukiza maama we yawulira buwuliza ennaku. the zoo. Thought Kyava asooka kakkana. you were a person. They were right, weren't they? Ono yafunirawo n'otulo.
Okay. Good night. ndowooza asula bulungi bwatyo tajjako ekyalo. I know, sweetie. She went away. manyi mami musuwa yakwata ekkubo n'agenda But when she comes back, I'm gonna give her a lot of presents. naye wanaakwatira ekkubo okudda ngenda musimba ebirabo bingi kalino kano ko tekamanyi kyatuuka ku maama waako kalowooza yakwata bukwasi kubo n'agenda ku zisafaali kalina bye kamutegekedde That's very beautiful. namukubiddeyo embaata That's because my mom is special. nga kibalagavu ko lwansonga mami kyasinga okwagala yawulya ennaku mu mutima kuba tekalina kyekamanyi kakalina ono mu kiro What are you doing? gera okuzza amaaso ng'avyera ali ku kompyuta yambuuza ki kyokola yatandise dde okukola research ku uganda bawulya bagimisinga Should not do this. toteekeddwa genda maaso nakola kino okwekanya Cool. liryo essomero lyange kazo siyu obadde ki Am I the best football player in the world? Yes, the very best. In all of history. bw'oba oyagala kulaba sooka ogambe nti zakyasise okusamba eddiba Now let me see. leka no tulabe sooka osirike toogana You know that place? ekyo ekifo kimanyi baali babeera matugga sairize yekagoma awo si we wali waka mukasya kano obudde bwakedde dda mukazi watu yasuze mukoowu obwedda yeerabidde abaana Morning. makya amalungi Listen. You gotta go to school. balina ogenda ku ssomero Cool, all right. ebyessomero kono sigamba gwe ngamba abaana Gotta take them. Yeah, I knew that. No, listen. Like, what are they gonna eat? kazi bagenda kulya ki ekyenkya Have you thought about breakfast? ekyo wakirowoozezaako tebalina okulya ekyenkya bifu nga tebana bagenda ku ssomero Don't care. ndowooza Yeah. Okay, then let's do that. Okay, then let's. kale jajja ntubategeke bagenda bamaze dde bafunira amasomero bayinza otandikira okusoma You guys like cars? mwagala nnyo emmotoka lwoli n'asooka agijjayo Last ones. katonda watu First, don't forget to buckle up. temwerayira okusiba emisipi katonda yayaga nnyo ogezaako okwekanya yatunula alaba ludi engeri gyakubamu giya kyabika byangu Someday can I drive this car? oza lunaku lumu nasobola ovuga emmotoka eno Since I was 8 years old. wali ovuzeeko eyo eya giya keri yamugamba nti wali ovuzeeko eya giya naye ng'ayina engeri gyakyogeddemu nti wali ovuzeeko eyina akati ko ye kuva nga nkyalina emyaka 13 yalowooza buno obwa waya Hey, Clay, what's up? Hey, sweetie. gwe sitoola ekikati Brilliant. Yeah, Milwaukee was great. Yeah, anyway, Sold out listen, I've got on a gig for you Tuesday. akola biki kati Look at the funny dog. I mean, look, everyone. ayogera n'embwa I've told them all about Tuesday. Listen to the track, it's fantastic. buli bwalowooza ayogera n'ambwa What you mean you got obligation? I don't I'm understand. sorry, we just gotta talk about this later. Can we talk about this? bino tujja byogerako edda Sweetie. Yeah, you too. Thanks. Bye. webali bayi Ooh, kids, promise me one thing. Do not get jobs that have agents, all right? munsuubiza ekintu kimu temufunanga emirimu egiriko ba agents Okay. tugenda tandika okukola Over here, kids get to be kids, okay? abaana bo basiga bakyali baana abadde abagaa temufunanga emirimu egiriko ba agent kuba bastressinga ngeri gyali omuyimbi buli kaseera agent aba alina omufunira gigi bano batuuka bali ku ssomero basooka ne baloba oli abadde asomera katika mu light college Before this, ono ng'asomera namasagali much smaller. mbutuufu gye tubali tusomera akasomero bubadde bwa sitooli anti mwebali kujja wano lino ddene bwoba tosobola oddaka tuddeeka I didn't mean go home. sitegeezezza ti mukwateko omugende eka So, all right, let's go to school. kale mujje tugende kusoma muyitewo batuuse ku ssomero ddene liringa mulago I was born in America, but for the last 11 years, I was in. agamba nti ye yazaalibwa mu amerika wabula emyaka 11 egiyise emabega abadde mu uganda That's in. Uganda. uganda badde akasiba kampala So, Uganda's a landlocked. omanyi uganda its a landlocked country
eri mu Africa. Think about moving to America? Nze kyenjagadde okujja mu America. Football, nzanye football. Majid Musisi was born, the most famous. Bwana ensi eri bazaalamu Majidu Musisi. Omusajja akyasiza okuzanya eddiba. About the country where I'm from is war, refugees, displacement camps, poverty, drought, famine. Waliyo ebintu bingi bambi ebibi. to have the chicken. Ffe twali tulya enkoko zipapalupapala. But I really loved it. Nali njagalayo newankubadde waliyo ebyo byonna. A lot. Nanyumirwangayo nnyo era nga mpulira nsuubwayo. Lodi yavuka n'akwatikwa okujja erudda. Kembo School of Engineering and Technology. Ayina eno gy'asomesa. Kwatikwa n'asembera. Tukawayiseewo ku bbanga. Situation kept me behind the power curve. Kubasaba abasinga bonna basooke batule wansi. Balina okudisikassingako ebyo baakomako. Very good. In terms of airspeed, was I mean, Mr. Brennan? Your airspeed was less than required for the maximum lift to drag ratio. Kyava atandika okubooza. Slower you go, Aya. the power you need. Which is the case in attempting to get children to school when induced drag begins to increase. Waliwo nawulira akonkona. Let's see where we left off. We were... Leka tulabewa we twakomye. Danville. Waliwo amwetaaga ebweru. Sir? From General Linford. John Lingford. Baruwa eva wa General Lingford. He requested an immediate response. Bakwetaaga oba si kibeetaaga ogezeeko okuddamu mbwangu. Tell him I'll meet him. Mugambe nja kujja mu siikane. Okay. Kaitwada ku ssomero. Jordan ng'ogasseko ne avia gye baabatadde. How are your classes? Okay. Just okay? Yambuuza bigenda bitya gwe mu class yo kono biri okay. Just okay. Baasi bamanyi kibayita Uganda. Kalage okuza amaaso bayo kanakyaka yalengera. Blue hair. Sori kikwaka kalina enviiri za bbulu. Ndinako mu computer class. Javier, Aviera, we have to go meet Sally. tulina okwatikubwa tugenda tusiika ne Sally olaga waati. Way. Naawe jja tugende. Yo omwana atera okukozesa ku Luganda. Jordan. Yajja erudda community service club. Only highly unusual people who check out the community service booth. Everybody's pretty usual around here. Yambuuza ekintu kimu kirabika toli wa wano. I see. Kubanga ebiseera ebisinga abantu abatali ba wano be batera okugezaako okukebera ku kino. Jordan. Babuuza eradde. Omwe omukono n'akusimba emikono ebiri. Embuuza y'Ekiganda eyeeradde. Lodi yakwatibwa najje bali ku kisaawe. At least my parents were. Bazadde bange baateranga ogendayo eno. Crazy, where? Wa? Uganda? Mu Uganda. Pearl of Africa. You've been there. Mu Africa kono wali obaddeyo. Well, actually, just kind of a geography geek. Manyize ndi muntu asoma nnyo geography. Hey, capital cities, GNP, national... Capital cities n'ebisigadde nze ndi kabaka mu ebyo. Okay. Louis, how did you let that... Mpira bagusimira ne gujja erudda. Waayi naawe tuweereze ku mpira oli ku ki? Nze ndiye. Nguweereza obuweereza. You can tell me all about how the real world works. Lwaki tombulya buli kimu kyonna nga bwe kyali? Lwaki oyagala okumanya kuno sembera wano? Someday, I'm gonna see it all. Lunaku lumu nze kakasa byonna nja kukwata ekkubo mbirabe. Kyova lwaki njagala okumanya? Njagala osayininga mu club yange. Rodi yasimula eddiba. Wene basooka baluba. Let's go, Javier. Kakaino kochi. Kochi yalaba abayi. Who's that kid? Oyo omwana yani asimudde omupiira. Javier Solarte. Ayitibwa Aviera Silate. No. Omumanyi? Asimba nnyo kiri awo. Nako kemula bwe muzine kavaawo. Kezwadde erina kyala. Genda maaso n'okulikodinga enguliko. Nakabandika akali simple. Likodingira waka. Saako expense. Every day. Wabula kyaga takifiiringa. Mwe bakayizi musoke mulindeko namu. Thank you. Look, Mwe balina. I feel right to anybody else. Like,
Are we not on the same page here? nze mpuliranga ffe abatali ku same page. I don't know. Is it me? Simanyi oba nze mpawa oba mmwe muwaba. We discussed what? Kiki ebintu biri okay. Sorry, you're right. Ali stress yenna tebamutegeera. Okay. What's going on with me lately? I guess I just... Simanyi kiki. The kids. Ayino kima abaana ku ssomero. Abaana obwedda mbeerabidde. Kids, what's up with the kids? Abaana ki ekibaliko? Like a whole bunch. Yasikidde omudidi gw'abaana. Oli yabagamba yasikidde omudidi gw'abaana. Watu yadduka emisinde. Rock a little Xbox downstairs? Yeah. Mukasi watu yajja ayino kima abaana. So, your mommy is running just a little bit late. Mami wammwe akereye. Not our mommy. Oyo anti waffe si mami waffe. But I'd like both of you to stay where I can keep... Nandiyagadde musigale weesobola obakumirako amaaso. Paka lwanakwate kuba okujja. Little. I'm big. Nze ni muntu mukulu kono oli muto. Okay. Tekeweesa emabega. Are you really a big girl now? Okakasa kati oli muwala mukulu nti ye. If you want, bw'oba oli mukulu I'll tell you a very sad thing. nsobola okubulira ekintu ekyasize okwasa ennaku. Wandiyagadde okimanya. Ogambye nti oli mukulu nti ye. Yajja amusimula akaama. Kikwatagala ku bazadde baabwe. Wabula asuse mubuuza ddala okakasa kati oli muntu mukulu. Bw'oba oli mukulu osobola okubulira ekintu ekyasize okwasa ennaku. Ku maama waffe ne kitaffe. No, sweet. Olwamala omuga mukazi wattu yeekyanga bwekyasangli. Kiki ekituuseewo? Come here, tell me. What happened? Ki ekituuseewo sooka omuwulire. What is it? What happened? Kiki ekituuseewo? Dad. Kere bw'amubuulire ku byatuukawo eri bazadde baabwe. Yagamba Afiera nti ngambye sangli. Maama ne taata tebagenda kudda. Kajjukirako bulijjo tekamanyi nti baafa. Era nga kamanyi oba osanga bagenda ku safaari naye nga bagenda kudda essaawa yonna. Jordan kuno yamwebasa. Mukazi oyo yali abakwatibwako ennaku. Yajja ebbali asooka afune ku byokulya. Asleep finally. Kamaze ne keebaka. American students are different. Bibadde biki ebyokusomero kuona aba student ba America bali different. Star. But yeah. You don't like them? Tubaagala. I like them, they're just... Mbaagadde naye tibali just serious ku byokusoma. Jordan. Jordan. You hungry? You want a bowl of cereal or... Oli muya tugezeko ofuna ku byokulya wano offe. I'm just gonna go to bed. Nze ngenda kukwata kuba okwebaka kyekyokka. Naye nga ndi okay. Good night. Sula bulungi. Ye muntu yekakwatana bakwatagana bulungi naye. Bano babalenzi. Jason yafunye engeri gyakwataganamuko nabo. Bintu byangu nnyo ku saidi ye. Boys, it's time to go to bed. Ndowooza kaseera kagenda kwebaka. Brush your teeth. Gende musenye amannyo. Kali yajja ebbali ku kompyuta ze. Olwagikwatako bw'ati yajjayo bendera ya Uganda. Wandibadde omugamba kiwakoze, mugambe ekyokoze. Hey, boys. Abaayi abalezi. Boys. Abalezi ngamba mmwe. It was me who did it. Size yakikoze. If you have punishment, it should be... Bwe kiba kyakubonereza ogenda kubonereza nti bambikere bwe teyabaddeko. But what do you have to do first? Okussa kompyuta yange sibagana wabula ki kye muteekeddwa osooka okukola kusaba lukisa. Understand that? Mukyegedde ndowooza. Meditation. Bw'oba olina kyoyagala okukozesa ekyange osooka saba lukisa. Hear you sleep. Owaayi Jason weebase. Not even a little. Sinabafuna wadde n'ettondo empeke y'otulo. It's not forever. Naye ekinyonyi kyabina kino kiri temporary. Sigamba nti kigera kubeera bbanga lyonna. I don't have any parenting genes or nurturing instinct. Amazima gali nti siinamu wadde ka parenting gene. Siinamu kasayi ka kizadde konna. All that it took. Jason. Jason obadde ki? These kids are hurting and... Abaana bano balumizibwa. Not show it yet, but it's only a matter of time until, I don't know,
something terrible happens and then... niwankubadde siganyi kale tebalina kyebalaga wabula nti wakaseera katono nyo waliwo ekijja okubalukawo kusirako ekyo kiri ku mitima gyabwe kera waalo lodi yakwate kuba okujja ku Wilsburg Air Force Base US Air Force Base yula bamutumiza musatu kwe kujja You had it rough over there, I know. But you were born to fly, you know that too, though. kimanyi wafunamu engeri y'obuzibu ekyo kyo kimanyi ni wazaalibwa vuga ndege So sure about that? Yes, sir. kakasa ku ekyo alina ensonga lwaki yava mu by'okuvuga endege kale sooka otule ebbali musaba atulire erudda Jason, Jason if I was to tell you I wanted you back in the cockpit, olabye otya bwe mbagambye nti kwetaaga okome mu cockpit it was then, this is now. ebyo byali biseera bikadde wabula kati bino biseera bino You could be your own test pilot. The Air Force is looking at the F-35. yamugamba aba Air Force batunulira Lightning, that F-35 landing jet fighter. osobola okugezaako okubeera nga gwe abatesitingira ennyonyi zaabwe Yes, it was. nyonyi y'amaanyi It would mean a fair bit of travel. Longer stay on kino kyetegeeza kijja kubaamu engeri y'eŋŋendo but gendagenda ku safaari ogitesitingira eyo ewala ng'ogasseko n'ebisigadde do I have time to consider, sir? nyinamu akasi ogezaako okosidalinga kino ssebo Talk it over with Sally, but genda oyogeremu ne Sally olabe ki ekyetaagisa saw Sally at the nakalaba ku mulundi akantu kakyali kabalagavu bwi bali kusiima Before you go, nga tonnabagenda a few fellows might want to shake. waliwo abantu abandiyagala lisi okukwatako mu bugalo kyabasooka abatumya baagala bafuuke test pilot gamba kigwejje Bagels. Westgate, Freddy. Look at you, you city slicker. butuufu laba ofaanana gwe Of course I am. Were you still doing the NASCAR thing? As much as I can. Not that we're trying to ono kabaka mu kufuga ennyonyi ne sipeeda No, I'd never suspect that. basooka ne bawayamukaawo West Coast leg of the tour. kanakye yakwate kuba jasika ne agent we I'm what? Yeah, oh, get down. amusetingira ebya music I'm what? Excuse me. Clay! waaye gwe Let me. I'm what? And you're Kuki? the one they want. They're there with an officer. What do you want me to tell them? Look, kano yagamba gamba eki it was great. I'm ready for this. This is... nze ni mwetegefu genda maaso ne kino Ow. Charlie. Now, really? okakasa Really? of course nkakasa Yeah. Set up the meeting at Macombo? then ngenda tegeka meeting So you're saying I should put my game face on? ndowooza ateekeko game face yange Sally thing that you do. njagala oleeteka ly akabeera ka Sally baliwa n'essimu neevuga badde bakyayoga waliwo katuwa akagenda omumufunira Oh no. Is she okay? ali okay Yeah. Nope. I'm on my way. lezi wali tabu ndi mu kkubo nzija Sally! Sally ate tukyayogera Go in! yakwase kubona gye bamugambye waliwo ekituusawo ku ssomero I'm sorry. Excuse me. Could you tell me where the nurse's office is? woofiisi ya nasi eri luddawa ne bamulagayo Excuse me. waliwo ekituusewo ku mutwe sangli What happened? Oh, it's all right, Mrs. ki ekituuseeko ono kiri bulungi It's just an earache. jasi abadde afunyemu engeri y'okulumwa mu kutu A couple of these drops every 4 hours. teekamu amazzi agabuguma buli luvannyuma lwa ssaawa nnyo mutonyeze mu kutu n'okuva ku ebyo bye bamugambye ku bazadde be mukazi watu bambi tannaba kudda mu mbeera akyali bw'atyo You want a little tell me something? wandiyagadde mbeeko kyegamba ekitotoka oseetaaga kazaako obuza bulangiti ono yakwase kubo najja musajja watu jwirayo originayo bamujja mu Uganda kyava jja ng'asembera ebintu by'enguliko nga bw'omanye Uganda bintu byamusaaliza dda n'asooka akona ku zino drum zina engeri gye zivugamu zo tezijja soboka najja ng'atambuzaamu amaaso nga bw'omanyi kali tekeebulizaayo yagwa kano aya gudde kanna mu njoloba naye nga kazungu
asatuka yagwa mu ngoma katonda wattu bivuze nno Koze ki? kali gwokoze biki Sorry. Koze ki mama? Njagala kulaba. ati nze mbadde njagala kulabako. I'm sorry, Auntie Sally. Onoosonyiwa Auntie Sally? I was not paying. Can you forgive me? Osobola okunsonyiwa? I'll speak to him. No, Jordan. Leka Jordan mundekere. Let me No, this it should be time. me. No. Zeteekeddwa kuno nedda. My drums. My ngoma zange kifo kyange. please. Leka njogeremu naye. Longoosa ebintu bya bendi. Ono mukambwe ye bwakambwala yogera Luganda. Huh? In my country, we have music every day. Ewaffe sebo tukuba omuziki buli lunaku. Wali bali ba badman. Chameleon Bobi Wine ngogasseko n'abasigadde. Let's just not worry about this, okay? Leka kweyayikira ku bya bintu. To jam with my band. Can I really? Yeah. Nsobola okugezaako okuleeta n'otandika okuba omuziki ne bandi yange. I am very ashamed. Butuufu mpulira nswadde. I told you, it's not a big deal. Nagambye kino si kikulu naawe kyokoze. I'm not ashamed about these. Siswadde ku kyakusuula ngoma zo. Ashamed about what I said. Wabula okusyako ekyo kye nagambye muto wange Sangiri. O Katonda watu. Kakana. Nsaba atuule ebbali. Listen, Caleb. Wuliriza Caleb. Trying to her suddenly. You were just telling her the truth. Toyina gezaako okweyayikirako ekya liisi wadde omugamba mazima. Really hard thing to say. Ebiseera bisinga okusyako kye wayogedde. A lot of courage. Bitera kubeera bintu bizibu ogezaako okugamba abantu. Pretty brave. Era ng'ekintu kye wakoze wasonze obuvumu. Ekyakuleetedde okubeera omuziro omugamba kiki abadde ateekeddwa okumanya. Auntie Sally. Auntie Sally. Yeah? Otyo. I loved living here. Nze mpulira wano njagala okubaawo. And Major Jason. Gwe ng'ogasseko ne Major Jason muli basufu. Sani yagadde kulekulira. Teyagala kuva wamusanyusiza bambi. Soka n'akanyweza. Kawungeezi lodi akwate kuba okudda. Ebisumuza biteeka bbali by'emmotoka. Why? Hi, beautiful girl. Ogamba kigwe beautiful girl. Sorry I'm late. N'osonyiwa nze ekikeerezi. We ever be at the base? Remember him from the squadron? Abadde ku beesi. Sorry, before we joined the service. N'asisikanayo baseyaabe. Yeah. Obadde ku beesi ti. Think about that later. How was your day? Olunaku lwo lubadde lutya? Lubadde lusufu. No. Not wonderful. Oh, that sounds complicated. Yeah. Terubadde lusufu nnyo. Simpler if you were here. All right, what happened? Kati ki ekituuseewo? Details don't matter really. Just, kids are getting attached. Siwali nnyo ojasibye abaana. Time and responsibility. Tandise getting attached. Lives were just not. Obudde obuvunaanyizibwa. Simanyi oba naasobola okumalako. Yeah. Kati. Yamugamba nti abaana wandibadde otandika okugezaako at least. Well. Bajja erudda. I don't know. Dorothy kirabika yafunye amaka gy'asuula gy'ayinza oteeka abaana bano. I mean, you're right there. It's the right. Naye bana engeri gye bali bakeyateeka. Wonderful people. Balina at least okuinspectinga abantu abo bagenda otwala omwana bali batya oba otwala abaana. So I get to see them? That's not a problem. Tunaafunanga olukisa okujja obalabako tekijja kuba mu muzibu. Expedite the paperwork, and Caleb, and some leak, and... Kange n'ensooka entegeko empapula Kerebu ng'ogasseko ne Sangiri. Lindako. Oh, no, don't worry. I have a... Simweraliikirira. willing to meet with Javier and Jordan. Javier ng'ogasseko ne Jordan. Waliwo ate family egenda obatwala. You're going to split them up. Ogenda baawukanya. I explained that it's difficult to... Kino nakibanyonyolera embaga kijja kubeera kizibu ofuna amaka gayinza obatwala bonna bana. Just can't happen. They need... Tekiyinza kubeera bwekyo bateekeddwa kubeera bombiriri. Bateekeddwa kubeera bonna. You were the one on the phone to me. Gwe yabadde ku simu n'oŋŋamba. I'm becoming attached. Kikuwa obuzibu. It's too painful for you. Kwegamba kikuwa obuzibu kikulumya abaana bana. Gosubira ani ayinza obakkiriza. No. Wayikakana. Nedda ssebo. Opportunity to go on tour. Do you know what that... Nze nnyina ogenda kutuuma nki ekitegeeza. Ate ekyo ng'obadde tunakiŋŋamba. Control, our lives. Wamaaso olindeko. The way they used to be. Mukyalo. I need to talk about... Obulamu bwaffe tebukyalinga bwe bwatiraga okubeera. What is this about a tour? Kino ekyatuwa nga obadde tokiŋŋambyeko. Oh. Yasooka n'abatulira nga bakaayana. Not that. Well, what is it? It's just... Kiki?
Well, I told you I met with General Linford. Yeah, no, I'm sorry. I was a little out of it. ojuya kyenagambyeko ekya Lingfield, General Lingfield ayaganzemu ovuga ennyonyi nateera. I thought you said you'd... nobadde ndowooza waga byennyonyi wabivaako. One down, it's like a dream come true. Ansi munnaye. So what you're saying is that one of us... kali kyogamba nti omu kufa alina osikalamirira abaana ewaka kuno si kyenjogedde. On the table, right. So both of us can see... sibatalikyokayada. Opportunity beats my... obuli ayagala agenda kutuwa aba atuukiriza kirooto kye. ono bamwisaddemu avuga ennyonyi nekubanga atuukiriza kirooto kye. In terms of dollars, that's true. It's true. What if there was a remote possibility that I could actually make it? Have you ever thought of that? Maybe I could actually Let's make not it get crazy for everything here. that I've done. wakirowoozezaamu nti atleast nyinza okubaako kyentuukiriza kussa ku byonna byenkoze. Figure out how I'm supposed to live with a husband that I love. This career that zeeteekeddwa kubeera nabba gwe njagala. these 4 kids that, quite frankly, I feel responsible for. naye ate sikyanyumira kaseera kaliko enatera ngaonyumira ne bba wange. olwedde kati amaka galimu abaana 4 balabye ddala mu mutuufu buvunaanyizibwa bwe. It's pronounced Uganda. Oh, Uganda. bakipronawusinga Uganda. I doubt I'll make it there anytime soon. You should try. ogyogezeeko ogenda eyo. Africa. Sounds like you miss it. kibeera mu Africa kono bulikanga agamba nti okimisinga. I have good news for you. yantugende olina kuzira kwagande kano kanakyaka enviiri eza bbulu. Wow. Place. laba ekifo kino manyi woba ova e Uganda ne wobeera muzungu obaamu ekyalo. zino emmotoka zonna z'aba student. What car is that? motoka kika ki eyo. yantugende gwe yamuleta bali ku kisaawe. juyako ki yabadde amwebuuza kusa ku ngeri gye yasimuddemu eddiba yagadde agezeeko musiikana mu kusooka. bamuleeta The man with the golden boot. ono omuvubuka. Good to meet you, son. kibadde kirungi okusiikana mutabani. Coach here. I'm honored to meet you, sir. nange kibadde kyasiba okusiikana. Someplace else. Yes, sir. I like football. Like it? oyagala eddiba koona obuteefu njagala eddiba. Oh, I'm interested. kanaye musaatu eddiba lyasinga okuzanya lino erya wansi lyosambisa ebigere. Danny. bano bali ku American football simanyi rugby. With it. Is it football? sooka omusimba omupiira asooka atulage eki kyalinawo mu ddiba. Go for it. guugwo ye n'asooka abalaga guno gwamanyiye majidu musisi n'asooka dribblinga bali tebabitegeeramu wadde naye ko kyakitegeera. We can work with it. yagamba tetuganye kala alimu engeri y'olu Europe naye tusobola okugezaako okukola naye. ye ddiba lyasamba lya Europe Bungereza Scotland gaseko n'obusa obuddiridde awo. bamusekerera. Coach. Javier. Javier naawe sooka olindeko. You tricked me. gweseewo wasudde mu katego. That was no favor. eyo tebadde feva ondese mbakyaliba okutandika kusekereraye. I have lived in the street. I am no fool. I know. nze nali mbaddeko ku street simanyi omuntu waba akusekera nga akuyisaamu amasiri mu ttero. Oh, them, and they were impressed. They laughed. leka naawe. That's just guys. That's what they do. bali bagayisi bawulidde ennaku ko kiyamatidde. Sorry if you thought that I tricked you. gwoze ddala mutuufu osobola okusula mu kajjogoli. Hey, Javier. Javier naawe sooka olindeko. I would never do that. siyinza kukola kyabugwagwa kusula mu nsobi. oge mazima nzikiriza ku kyegamba. Let's get out of here. yansukwaseko bwe tuve wano. Jordan yafunye ono seyaawe. Hey, Jordan. Why Jordan? Hello. Hey, where's Javier? Javier ali ludda wa. Blue hair, but he said I'd be home for dinner. alina kali akakyala kalina enviiri za bbulu naye ajja kuddeeka bwe tunaalira ekyeggulu. No, Rorda. Hey, Mrs. Danville, how's it going? bigenda bitya? kono birungi. Hey, I checked out your music. It's pretty cool. I really... music w'omuwuliriza ali kulu. mufuna ku internet. Bye. weeraba. Can we just go? tusimbule naawe tugende. oli alimu ensonyi mukazi wattu. Promise me you'd be here. Never breaks the promise. I'm gonna kill him. ngenda mutta. Thank you, Caleb. I'll remember that. You better remember. All right, hey guys. abaayi mulindeeko. Take a breather. tusooke tumulinda gye. But you can't do this. nkiwa gwe tosobola kukola kino. Huh? Don't pretend. kano ssebo kaako ennaku zo tekakyayogera. buli kaseera kakasi katukabeera munaku kasangiri. esimu yavuga. Hello? Hello? Okay, Javier. All right, just calm down. What? The police. kaka na poliisi
Okay. Tell him we're gonna be right there, okay? bagambe tugenda kuba tutukawo mu budde. What's the situation? Mbeera etuuse etya eri etya kono si birungi. Jordan, wait. He's my brother. I should be the one. Jordan wandibadde olina kono oli blazo wange nsi eteekeddwa okgenda. Jilabe and Sungli. Wandibadde osiga at least n'otunuulira kerebu ng'ogasseko ne Changli. You think you know my brother better? Golooza omanyi muganda wange okusinga nze. Jordan. I didn't say that. Sigambye nti mumanyi okusinga. Right now. Kyengezaako okugamba. House and 2 young children. Mu kaseera kano. I need you to do this. Wandibadde otwala obuvunaanyizibwa bw'ennyumba lwa nsonga mulimu abaana babiri abato. Bajja kwetaaga. Awulira ddala obuzibu senga wabaawo ekiba kituuse ku baganda be. Era nga kimugirako ddala waya Jordan. We're gonna get through this. Gwe totya kino tugera kiyitamu. Out. You'll see. Nze kakasa tujja kukiyitamu. Aviasebo babakubidde essimu. Ali mikono gya polisi. Ali mikono gy'abamateeka. Ayina gwe yafumise ziri embi. Bageze ne bamugwirako eddalu. Yabakubye zeekamokya. Sagano saga ku mbavu. Ayina gwe yafumise embi. Ala. Excuse me? Wamasoko sonyiwemu. I was with Javier. All those guys say Javier started it, but he didn't. They tease Abasinga nti wabagambye nti Javier yabitandise. because he has way Wabula si ye yabitandise kuba nabadde naye. Who's Danny? quarterback. Daniel yawulidde obusungu tabaka wa ttiimu. Is so impressed with Javier. At the football coach? Lwasonga kochi yamatidde Aviera. Play on the team. Ngalaba nti musami musufu. Era ayagala muteeka ku ttiimu kono zisigala kuba ku ttiimu. Tugamba nga tutojja. Get in the car. Yingira egaali tugende. We bali. What happened? Kiki ekituuse waati? Serious. Are you hurt? Wamulumiziddwa. Katonda watu. Get off, I'll wash. Jordan, you don't have. Jamu esaati njozi Jordan toteekeddwa. Leka njoze gw'ofaayo ki? Kiki. Hey, look at this. Labayo. Jordan Solarte. Date of birth. 16. Sweet 16. This is a huge deal. Jordan agenda kuba wezi myaka 16. You know what? I'm gonna win this girl's heart. Ngenda sooka mpangula omutima gw'omwana ono. Ngenda mutegekera pate y'amazaalibwa ajja kijjamu enjawulo. So what I want to know is, are you gonna be there for it, or are you gonna be in the service again, flying? Kati kyenjagala okumanya kiri kimu. Look, Ogenda kuddayo magye ovuga ennyonyi oba. if I am, I'll be back on the weekends to make up for it. Weekends. Nice. Yabadde asabye kwegamba afune akadde akirowoozeemu. Naye bw'anaaba agenze, Alisa ajja kwatanga kubadde ku weekends. Gonna work out Bwe tutya kino kigenda kukola. for these kids, and we're gonna get back on with our. Dorothy agenda kufuna family egenda otwala abaana bano. Tuddemu tufune akaseera kaffe aka family yaffe nga bwe tuba tukikola. Okyegera. I don't know much about this parenting thing. Siina kyemmanyi ky'amaanyi ku bino eby'ekizadde. Kids need a male role model. Wabula ebiseera ebisinga abaana baba beetaaga at least omuntu gwe basobola okulabirako ng'omusajja. Naddala abalenzi. Kati nze ŋŋamba. Abawala at least ngezaako. Gwe. Man stuff it. Wandiba tuta at least ne mukola ku bintu by'ekivubuka nga bw'omanyi. Yabaleeta ludda. Tekirungi balimu ku maalo. Hey, Bobo. Hey, there's City Slicker. Ogamba ki gwe seya? Guys, this is Jeff Burton. Here's some friends I want you to meet. Hi, how we doing? All right. Bali ssebo bo bakuwa emikono ebiri. Babuuza era dde. Nice to meet you guys. Hey, guys, this guy's a real deal. He drives race cars. Ono gayi ssebo wa kabi. Happy about that. Vuga motoka zino ez'empakatajanya. You know, I've been lucky. Thanks. Aya. Soko mpe enkofiira 2. Kwata. Naawe kwata. Ne babawa ne kadi z'abagenyi. Basaatu bajja beekaanya.
kutunula ebbali ne basooka batunula katonda wattu lodi yabafunira ddala akadde bulungi nnyo olengedde buli kimu kyonna bwe kikola waawo katonda yeetisse akawala. Hello, I'm looking for cake. Noonya keeki. You know, kind of big. Njagala ekintu ekinene ati tugeze nga kiri mu sayizi ng'eno. Yagala kutegeka birthday party oba surprise party. Azitekere Jordan. Streamers. Kuba Jordan gye bujja maasaga kwezi emyaka 16. Akati okuva lwe kamanya nti bazadde baako bafu bambi. Kano kasangiri tekaddanga mu mbeera. Zebra, zebra, please. Kasikana ddole y'entulege. Zebra, zebra. Atono yali yakagaati mama wako yali aganye entulege. Ne basooka bayimba akayimba. Kata nikugezaako okudda mu mbeera mpola mpola. I had to write a paper in school about an imaginary character named Roxy the Midnight Hairdresser. And in your sleep, she comes to visit you. And she lands on your head and she does a little dance. Yazzeemu n'okanyumiza buto nga tekanaba kwebaka. Hairdo. Funayo busitoola obw'empola mpola. Ebiseera ebisinga nayiyo obw'obulimba. Kusobola okazza mu mbeera. Oh, zebra too. Ne zibula balina omusiibula. Nabano bano. Cheetah. Bano bazannya mweso. Wabula onaagwesa olwesa. You even thought that. Offense is the essence of air power. Nona alina idea ku mweso. Oh. Needs her cab near the road. Manyi ssebo okwalika. True strength. Nasooka yalika. Devastating. N'engeri gy'ayolamu empiki. Ekagolabika osyaga n'asooka ayola omutwe. Baawo. The frog never hops in daylight. N'ayalika. What does that mean? Nkusaze. Idea. All right, well, okay, maybe you played once. Tetuganyi kale oyinza okuba obadde ozannya. Every night. Natyanga okuzannya buli kiro ne kitange. He was bw'ayogera ku kitaawe yasituka busitusi. faster than me. Yali ansinga obwangu. What did you do with him? Ki ekyakiyatiranga okukola naawe? Oh, you know. Awo manyi. Stuff. Bintu kika ki? Ayagala tulisi kwogere ku muzadde waako. He showed me different plants. Twatyanga okuwalampa ensozi. He taught me about all kinds of things. Nandaga ebintu bingi yandaga ng'ebimuli nga biki. Like nga the right way to eat seasonal grasshopper. Ngeri y'okulyamu enseenene. Or how to ride a donkey backwards by... Oba si kyengeri y'okuvugamu eŋŋamiya ng'ogizza amabega. Mune wa donki. Ndogoyi. I'm sorry. N'onsonyiwa syagala bigenda nnyo. Sounds like he was a wonderful man. Kirabika nga kitaawe yali omusajja omusufu okamala. Egada lisi kabeko kye koogera. Kusinga kisirikira munda ne kikalumira omwo. Kagame yakayigirizanga okulya enseenene. N'akayigiriza ovuga endogoyi. N'akayigirizanga okuwalampa. Bintu ng'ebyo. Hi. Nacha yakwati kubona jja Dorothy wabula si musanyufu. Hi. What I have to say. Macha malungi. The children. Having breakfast. Abaana bali mu kulya kyanca. This. About what? Kino kyo. Services has stringent guidelines on guardianship and foster care. We take. Yagamba nti omanyife ku bintu ebikwagana ne guidelines ku ba guardians. You said parenting wasn't in your playbook. Mwagambye nti ebintu by'okubanga ebyobuzadde kwe gati biri mu playbook yammwe tetugaana. Reading a police report on how. Newankubadde kino kiri temporarily. Another. Naye ate mbadde nfunye police report eraga nti avi abaamukutteko. Ebintu ng'ebyo tetubyagala ku baana. I'm so early, but it had to be said. Kino kyo mbadde nteekeddwa ogezaako kibagamba. Singa incident ng'eyeddamu okubaawo tuba tubajjako bujja baana. Don't listen to her. Mama tumuwuliriza. We're doing fine. Nseekakasa tuli fine.
babagayise waliwo guidelines bayinota newankubadde ba guardian rodi yakwate kuba najja kusoma najja n'omuto yasegedde waliwo abadde bawulira ennugu olwokuba kochi yamatidde omulenzi yajja aseka ne kochi. Welcome back. Webale kudda gwe yaveya. Danny. Here. Soko je. Do a little peacemaker. Jango soko buzo omwana ono. Bitu biteeke mu eddembe. Story kigwe nti eradde. Yakusimba emikono ebiri. Have you had any of your fellas? Aya. Kochi yagamuteeka ku tiimu. Ono ye bamutadde dda mu bandi. So you're into music, eh, Caleb? Kuno bamusimba mbutu. Sound of the drum is like Luli abadde ne kadamuja lero bamusimbye mbutu. with this sound, I can forget all the bad things. Nze bwe mba ngenda maaso n'okkuba embutu yange eddoboozi erigivaamu keka nsobola okwerabira gasiya yenna gwe mba mpiseemu omubi. Aya twetegeke. Think, Stevie. Ready, let's hit it. 1, Muli beetegefu. 3. Muzaalo naye bamuwaddako n'embutu. Nasooka akooda. Ayaya. Nagambye yakayise change of plan. Okukyusa mu ntegeka. That's my guy. Katulede balinayo kagigi ke balina ogendako. Nakyawaliwo katuwa ke bamusuubiza kagenda ogendako. Newankubadde si agenda okubeera leading singer. Naye alina katuwa kagenda okubaako. Thanks. Kids? You brought kids? Yeah, this is Sungli. Yeah, that's real nice. Then Olese abaana kona ayitibwa Sangli. Siganyi. Wabula abaana tebakkirizibwa wano mu studio. It's closed. It's all good, man. Exactly. Kifolredde kigale naawe. it's not all good. Guess who's here? Byonna si birungi. Izzy Popick, that's right. Cover a billboard, manage Fillmore West before it... Clay. I know. Easy Popic's one big dude. Easy Popix omumanyi. Listen, just Kabaka. to the band room. They won't make a sound. Sooka okwate kuba abaana obatwale mu bedroom tebagenda kukola sound. Let's go. Gwe batwaleyo tugende tumalirize bye tumaliriza njabba kima tugende. Bale tasobola baleka akaboka. Said what Sally says is law, right? So I want you both to sit down here on this fine, comfortable. Njagala mutuule wano mbeere comfortable temukola eddoboozi. No dread, sorry. No. Temugezaako okukola ekintu ekyobusiru kyonna. Wait. Yes, afaani. Kati mbeere awo nzije. Yo, you, effects kid. Kill the smoke, it's a sound check. Bali ku sound check. That's him. That's Izzy. Jatugende etya? Jatugende etiwa? Obadde kinawe jatugende. Bino bye saagala. Jatugende. Kakayiro bajja. Kujja nga batambula. Jatusooke twetolole eno. We're up next. Ffe tuddako. Now listen, just give Izzy a little taste, right? Gwe jasi muwemu katesi akatotono. No, you got the gig, it's just... Nobody knows ekitwakifunye dda. Kona akalimu wakafumu akafunye dda naye kintu otwistingamu omuntu n'omuwako ssanyu. N'abeera confident. Ono abatudde bali ku kisaawe agenda okuzza amaaso ng'alengera Jordan. And who's this? Ate oyo. No, Rhoda. Ono ayitibwa Noah. Mr. Danville. So you're no. Kirungi okusikana Mr. Danville. Up here. Get your distance, 3 back and 1. Bazze kuwagira Bulazo. Ono ye alina kusimula. Got it. Watch me. Kansule nti okiyina mukono laba ggwe. Ne bagumusi. Yasimula. Ensimula sebo ya wine run. Ndune ezivuga. Era. Mai kawagira Manchester United. Bamusimbirawo obuga eradde. Yakusimba emikono ebiri kama bani mbaya. Where's Sally? Sally ali luddawa. Onayo okuza amaaso n'alengera siri kolesa obuzibu. Kakati bannange.
Hold on there. Lindako nga temunabagenda wala. Those belong to you? Aba baana bali naawe. Yeah. Yeah, of course bali nange. Yeah, they do. I don't ever allow kids in, Tetukkiriza abaana kujja mu kifo kino. including this one. Excuse me, is this place even... Ekifo sigamba nti kigule bannange. Well, that's not the point. Si ensonga ekikulu kyabona kuleeta baana. Get them out of here right now. Mubajje wano kati mubatwale ibweru. You know what, Sally? Why not just take them out for a nice Lwaki? food in their lap? Clay, just leave it. Kireke. Yeah, you know why I've... Manchi. This other... Already nyina n'akalimu ke mmadde nyina ogenda okukolako. A much bigger deal at the moment. Akalimu ak'amaanyi n'okusinga bino ebyokuwerekera. Bwe bamugamba otwala abaana yabagamba mulayika musaaga akalimu yakasulawo busuuzi. Nze ngenze. Tojja kuŋŋambira ku bano manyi gyenvudde nabo. Hey, you two, how's that going? Kati mwe story kimutuusewa. My sister Miller. Bano bakoze surprise party sebu. Amina Tara. How about... Tara asiye. Abaye bajja. No, something. What's with the class? Surprise! Bamukoledde ka surprise party aweza emyaka 16 olwaliro. Oh no. Yazuke bali nasooka ate ate n'asiika okumala ebbanga. Ne beebuuza oba kye bakoze kikyamu. Great. You just shouldn't have... Kwegamba kyamuggwako abadde takisuubira. Oh, it was fun. Mubadde temuteekeddwa kola bino byonna kuno tubikoze ebibadde binyuma. Look at all this. Mulengere bannaye byonna bye mukoze. Yawulira essanyu wabula akaseera ke kamu kyokka ate akaaba. Excuse me. Kantwaleyo ensawo yange munansonyiwamu. Nekyala yasigayo yeewuunya oba akoze eki. Tamanyi oba akozewo engeri y'ensobi. Yakwate kuba gyamusika mu kisenge gy'ali. I don't want to talk about it. Seetaaga kukyogerako kyonna ekinyiiziza. Leka naawe. Jordan. Yamuyita Jordan. What's wrong? Kikyamu kinaawe sooka ompitiremu. Why did you have a party? Lwaki otegese kapata ako? You turned 16. Ati wezeze emyaka 16. You know, thought it was a special occasion. Nobody knows egenda kubeera special occasion. It's not anymore. Tekikyali kati. I'm sorry if I upset you. Nosonyiwa bwe bakunyiiza mugeremu oba endala. I don't understand though. Newankubadde sikitegeera kuba era kijja kubeera kizibu gw'okitegeera. Matters to me. Nze ekitwala okubeera ekyamakulu singa oba ompitiddemu. Nemanya ki ekikuluma ki ekikuli ku mutima. Yeah. You can tell me. Osobola okumbuulira. Kyava akyuka n'asituka n'atuula erudda. Can I really? Okakasa asobola okubuulira. Butereevu. Sobola okumulira ekikunyiga. My mom and I... Mama wange nange. You know, we were together a lot because we all helped them out in the villages. Twateranga okwate kubogenda mu byalo eyo. Ne tuyamba abantu okussa ku mbeera zaabwe. And Twabafuniranga emmere. Mom and I never had Neddagala. anything together. Twali tutufuna kaddenzi ne maama kudda bbali. And Kunyumirwamu. I told her what I really wanted when I turned 16. Nagamba nti jjamu buli kye nali neetaaga nga mpezza emyaka 16. One day, just the two of us. Kwegamba tufune olunaku nga tuli babiri ffekka. No. Lujja kubeera lunaku olwo. Just time together. Kwegamba tufune akaseera ke tusobola onyumirwa ffe embiriri. Kitu ekitugatta kuba ebiseera ebisinga twabimalanga ne bannakaalo. I didn't even want a birthday. We byatuuse kati nabadde seetaaga n'amazaalibwa. Mom and Dad back. Kyembadde esinga okwetaaga olwayo kwegamba mama ne taata bakomewo. Kyembadde esinga okwetaaga. Yamuyisawo n'amuteeka ebbali mu kifuba. Kyaba musaba akakkane.
buli kimu kijja kubeera okay. Thanks for trusting me. Weebale kuneesiga Alice kumpitira mu kyeki kuli ku mutima. For being here for us. Asina weebale gezaako kubaawo ku lwaffe. Katonda wange. Probably I kicked that football today. Kid. Avi yasse bwe yassekudde omupiira olwaliro. Omwana yasimudde omupiira sijja kulimba oli omwana muka. Oh, Jordan? Come ride a donkey backwards. Jordan, ajja kutereera. Gil said, huh? Naja yafunye essanyu kwega engeri gye yasobodde okufunamu omukisa okwogeramu ne nakyala. Kwogeramu ne ka Jordan. Bulijjo kibadde kimutta. Jason. Jason omanyi kye ndowoozezza? I've been thinking. Mbadde ndowooza. Yeah, me too. Nange bwentyo sigoweka. I don't know, there's just something about all this that I honestly didn't expect, but... Tetuganye kale bino bino tuba tetubisuubira. Naye zinga bw'oba osanga sokolabe. Katodagi. I know. Chimanyi. No, we're planning. Not at all. Chimanyi siga zetegeka gyaffe eti. Even so, I know that it's gonna take, a lot of sacrifice. Chimanyi kigenda kwetaagisa muzi saddaaka kono of course. Saddaaka eri ebyange nawe saddaaka ebyatuwa. Yo already nakyayatandise ddo saddaaka ebisinga. Aya. Bali banga balowoozaamu bakyetaagisa abaana bwe basigaze. Juya kati balinga bakeyateekazi. Balinga ba guardians eri abaana bano. Naye basobola okukola applications ezeetaagisa. Ne babadaptinga ne bafuukira ddala kwegamba abaana abaabwe. Mukazi wattu akeera kulongoosa akatowe kasula. Bino biteeka ludda. Kale agenda okuzza amaaso kyava alengera. Global Music. Namanya ekyo kijjamu kulya kyava akwate kuba gyasika ne Gateway. Gwe sali storage. Sure. I've got some great. Waliwo ekintu ekyenjawulo kyefunye. So glad to hear that. Gwe sikyakwetaaga. Need a big stage. Leka naawe neetaaga stage ennene. Well, good luck with that, eh? Kwagaliza mikisa. Sokolabe naawe. What do you want? Kiki njagaza? I'm sorry. You messed up. Ono so ebituwa bikyakalanyiza. Kimanyi na bikyakalanyiza wabula soko nyambe mu kino. Njagala genda ku Global Music Day Festival. You're the only one that can make this happen for me. Waliwo ekintu kye njagala okuleba nkusaba. Nyamba. Avya yakwate kubona akoma weka. Abaya akatuka bwateeka essimu yavuga. Hello? Kugezaawo. Kebera messages. Have one new message. Kuliko message emu yokka. Mr. and Mrs. Danville, good news. Mukyala ne mwami Danville nafunye amawulire amasufu. Transition is set for this weekend. Nafunye family egenda otwala abaana abo abana. Bonna lumu. Era nga transition tugenda zimaliza ndowooza ku weekend eno. Kiretera villa kirabadde takimanyi. Wabula kyamala enviri ku mutwe. Kitegeeza nti bagenda bagaba. I gotta talk to you. Neetaaga okwogera naawe. Gotta go. Nina okwate kuba ogenda. Waliwo naawulira nti Rodi akomyewo Jason Danville. You have no new message. Genda okebera ku messages nga bamugamba tekuliko message mpya. Yakwate kuba asika n'abalezi gye bali. Rodi yuno. Kyakwa kyava soka mubika. Wabula tiye basaawulira. Ninga awulira ennaku
kubanga babadde batanishuka ekyakukubira comfortable maka gano. Lodi bwe yabaka yakwala bukwasi kubo kujja mu garage. Asiga ekyabika bulijjo babategese wano bagaba. Yingira gaali. You know, Data know how. Two amazing facts. The Wright brothers invented the very first successful engine-powered aircraft. Loopy, which became the first official rock song of the state of Ohio. Do I appear nervous to you? No? Oh, just here. Everybody. Yaja jiyo ka sister kakato. Hello. Gamba chigwe. I know. Getting a little late, don't you think? Yeah, I'm just... Gamba chinoa. Gwe soko je. Are you going to kiss my sister? Simanyo gena kissinga sister wange. Scared? Otya. Good night. Gwe sula bulungi. Good night. Nawe sula bulungi. Oh. Huh? Wow. What a day. Well, I left a message at the office and they said that she'd call back. Absolutely. What about you? You okay with compromising your dream come true? And to go out there and make a living for us. That's still what I want to do. It's just a bigger us. Better dream. Javier's not in the house. Avia mu nyumba talimu. Nasooka yeebuuza atalazeewa. Yagenze yeri nga yeebase n'amubika. Katonda wattu. I'll go check out back. Hold on. Lindako nga tunabagenda kebera mabega. We put our name. Unagenda okuzza amaaso we bateeka ebisumuzo nga tebiriiwo. Thank you. You know you did the right thing coming in. Bakwatiko ne bajja balipotinga ku poliisi. Common sense. Thanks. Yeah, he's at the wells. They found... Bamufunye. We found him at the Melbourne Wells Hospital. Bamusikanye ku Melbourne Wells Hospital. Allah. We're here to see Javier Solarte. Tuize wano kulaba Javier Solarte. Yeah, we are. Kano kanaki akaaliyo. Can I talk to you guys? Nsobola okwogera mukonamu at least eddakiika nga bbiri. No, he's okay. If you... Ali okay, talina buzibu bwonna. Good. Your car is kind of mangled. Motoka yo kyekizibu kati yo bagisekudde. But why? Nze sifa ku motoka nva kwa Javier lwaki yavuze motoka ogenda. Musoke mugobewo bano. Either brother, Javier's. Ngene musisikane bulazo wamwe wali ku kitanda Javier. Muyitewo. So, Christine. Kati soko tubule Christine kye kyatuuseewo. Are you okay? Oli okay? What happened? Kye kyatuuseewo gwe. On your phone. Yasikanye message ku simu yammwe. Way to another family. Nga nakyo abakubira essimu abagamba nti yafunye family gyagenda mubatwala. Well, come on. Genda maaso yogera tuwulire. He thought you cared more about him. Yabadde alowooza nti mubafaako. Mr. and Mrs. Danville. Baba bali wanne Dorothy yajja. Is Javier all right? Yeah. Javier abanaye ali bulungi kona obuteevu ali okay. Oh, thank goodness. Funyemu obuzibu butonotono. Leave us a message. Watulekedde message ku simu. Red? Of course naleseko message. Perfect family. Twafunye perfect family egenda otwala abaana bonna bana omulundi gumu. But Javier did. Javier message yagiwulidde ffe tetwagiwulidde. Oh, Katonda wattu. Dorothy. Happy to tell you. Naffe tuli basanyufu okugamba. Transition. Nti transition. We want to adopt. Twagala kuadaptinga abaana bana at least babeere baffe. Oh, that's impossible now. Ekyo tekigenda soboka kati. Is that impossible? Lwaki tekisoboka? To take these kids, and now we want to. We're ready. Abaana tuli beetegefu gezaako balabirira. Before what? I explained all of this. Nabannyonnyola emabega. I warned you. Nembalabula nembagamba singa incident ngene eddamu. Abaana ntwala batwali. Mrs. Danville, we cannot allow it. Tetusobola kukkiriza bintu bya accident. We've become a family now. Twafuse bakika kati n'abaana bano. We want to make it official. Twagala gezaako kifuula kubeera official kono nedda. Services cannot take a risk in you two. Tetusobola gezaako taking risk. At least kubalekera abaana. Without being a perfect parent. Tetuganye kale. Mistakes and si nti buli omu abeera perfect parent. Abantu bakola ensobi ne balyoka bayiga. You have done all of that. Tetuganye byonna mubikoze. Your proposal. Wabula okussa ku proposal yammwe genda kigaana. Ne bwe munaagenda mu kkooti y'amateeka nja toba nammwe. When we all started with this, we
We were just concerned about the inconvenience on our... yagamba bwe twali tutandika kino twatandika n'ensonga ey'okuba nga bayingira mu bulamu bwaffe at least nga tetukibaze naye ate oluvannyuma netugezaako kitegeera Better path, beyond our narrow vision. ng'ovudde ku ekyo ekyokubeera kiki kye tulaba katwafuuka baparents abasufu twafuuka bazadde. All good feelings aside, good feelings nga muzitadde ebbali. Evidence that you two can deal with this enormous responsibility. We can. Now all si kiwati bwe musobola okugezaako kukwasaganya obuvunaanyizibwa ko tusobola. Protective custody, pending placement. You can't do this. You can't. Tosobola gezaako kikola. Hello. Nsonyiwaamu. My mother and father taught me to speak. Bazadde bange bangamba njogeranga kyemba nnina ku bwongo. Tewali tabu. You think you know the right thing to do. Golowooza omanyi ekintu ekituufu ekyoka naye tomanyi. Yeah, how hard Sally and Jason. Gwe tomanyi buzibu bano bwe bayiseemu gezaako okubeera naffe bambi. Obligation at first. Mu kusooka twakiraba kwegamba eringa obligation y'amaanyi gye bali. But it's different now. wabula kati kyanjawulo basobodde otandika otukwasaganya. But he did because they were bad parents. He did it because... Avia teyakoze kye yakoze nti lwansonga bazadde babi. Yakikoze lwansonga yategedde nti bagenda tugaba. Ate nga buli agasigaana abaagala okukamala. Kyamunyiizizza. And we all love them. Naffe tubaagala. And we won't live with anyone else no matter... Era nga ffe tetujja kubeera na muntu mulala yena newankubadde ogendagenda mu kkooti y'amateeka. Your feelings, honey, but we can't... Wait. Sooka owulize kyeggamba. There's a reason Sally was on that list. Waliwo ensonga lwaki Sally yali ku lisiti y'abazadde bange. Kubanga mama wange yali amwagala. Sacred possessions. Ye muntu gwe yateranga okwasaganya naye ebintu bye ebyekyama. For my mother and father, will you please reconsider? Lwa mama wange ne kitange ngenda kusaba olikoosidalinga ensonga y'otugabe walala. Bami ne bali banakuwavu tutugaba. Tusigale ne Sally ng'ogasseko ne Jason. Appreciate how sincerely our department considers the welfare of children, because nothing else really matters, Dorothy. Mwandibadde mugezaako siima department yaffe bwekwasaganya kwegamba ekiki kyetufaako ky'abaana tewali kirala. Faces. Bwe tulidde faces z'abaana bano. The welfare of these children nga ndabira ddala mu butuufu abaana bano okubeera obulungi mu bulamu bw'ensi eno. Could never be placed in more capable. Sisobola buteeka mu mikono gya muntu alina buvunaanyizibwa omulala kusinga mmwe anaasobola bakwasaganya. Tewali anaasinga mmwe era ngenda babalekera. Katonaatu. Tegala yakira abambi. Mu kusooka kyali kwegamba kibanyizeemu era kiba kyakalanyiza mu kusya ku byabwe. Lwasonga kye tekyali mu bibalo byabwe. Yali inconvenience y'amaanyi. These dancers from China were awesome. All right, so listen, I'm seeing a lot of familiar faces. Mu kaseera kano I'm here every year. We all twadde erudda to celebrate the family of Global Music Festival. It's definitely near and dear to my heart. And I tell you what, we have a girl that's a late entry, but she is definitely someone I'm... Tulina akawala ke twafunye. Gentlemen, put your... Kayingidde kikerezi. Danville and... Wabula ngenda basa tugezeeko gatta engalo zaffe. Tukubire nakyala ayitibwa Sally Danville. Nakyala yajja agezeeko okuyimba. Aya. Abazadde abasinga babeerawo wano eno. I just want to thank Global Music Day Festival. my manager Clay. Gubeeranga mwoleso gubaamu ebintu bingi. I really just want to thank my husband Jason. And this next song, Nandiyagadde okwebaza bange Jensen. I wrote it for my family. Kano akayimba nakakoledde famire yange. Wow. My family. Kwega wakyogera awulira nga kisawuninga okay. My family. Here we go. Kale. Kagenda bwe kati. Ne basooka beetegeka. Yakawanikidde famire ye gyafunye empya. Ono ayitibwa Brookwhite agobuzaali. Abaana banga American Idol. Yabirimu. Baabo. Njagala owulirize. N'eddoboozi Sufo Kamala. Ndaba n'akatu ka sangili. Baba bali wano. Ow'embutu yajja. N'asooka akona. Bamuyita Jakombe Dimpshe ag'obuzaali. Jakombo Dimpshe. Mu
muziki gukai kabanyumire. If we open our minds, take a step outside, there's so much more for us to find. Oh, let us all live as one. Together, let us all live as one. Oh, let us see from the other side how beautiful when worlds collide. Oh, let us all live as one. Katonda wake yakaise change of plans. Kyusa mu ntegeka. Basi tukale babasimba obugalo. Let us all sing it out together. Let us all Leta wano Garcia. as one. Katonda Oh, let us sing, ola kati bafukidde da family. sing it out. Bagulaine ku motoka empavu zino Noah. Babeera mulinga bali mu Amina talasiye. Katonda age. Nina kyalaba kiryoke. Kibaleetera nabo at least obutawobaala. Got the right. Bwoterevu. Ne kabaka nasembe kagala. Nabagamba ko bizo temuzanyiranga kusiga bwaffe bulamalamba. QS Digital Studios Majesty Plaza Level 3 Rock Up number 21. Gasoko ne waise ku stage. Ne mu Studio International ku Shop zake ne President Plaza wacheka. Mpozi praise videography ya masetu lukana namba 16. Ne mushina videos. Cracking Sports Bet Uganda Limited. Man Technology. SPK International Computer Accessories. Arambe Kale Powder. Ngugaseko n'abasamona beauty products. Beautiful. Mukama bankumire. Tusikane mbwenkya. Mweraba. You got your own style with your heart.